Nze banneregamu ate ne gundi alina biribiri Bobi Wine alabika Bobi Wine yali akyayogera n'awulira eby'Limutakula n'akazindalo n'akataka watatika mu hoteli bamusanga nze newunyiza sapuleni nasanga omukazi ku geeti ya samukunyumiza nti aginsabye neziyo sente ezimu n'agamba naga njagala sapule eyo ati wagamba wagijjalo sapuleni ngimu omukazi n'agenda naye mwana wange nagisanze eyeeka kati mukazi kyoyo tatalo kakasa yongiraba ye wagireeta wano ng'ozisaba okulu wagigabye nedda nekomawo kati kambuzi sapule ekwataganira wano ebyakireese biribiri oyinza okubanga tomanyi nti bikukuma biribiri atabirina leero nze oyinza okunkwataolabye akavuyo kota ke bankwatiddemu Mzee Tamalemirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mirundi benyumiriza nnyo mu linnya ery'ekisa n'abaana bo bonna baliko Mirundi diriko obukwakkulizo ewange dyeni eyewange magezi eyewange magezi atalina magezi ate omwana atalina magezi nga mulambulako kimwebazeogategeera oti ali omwana bali mutuma yakazaalibwa aweromya abaana abali mu kibiina mpulira erinnya lyange liriko obukakkulizo ekitegeeza lya Mirundi olyewa bukulu olimuwa qualified to be a member of my family Mirundi eyange you must be intelligent. What is your measure of intelligence? How do you measure the intelligence? Damage yange liga nti omwana alinsikira yali basinze banno okusoma alisinga banne yali basinze banno okusoma wendifiira musawo ne lawyer nani yali basinze banno okusoma PhD kiki mpulira yes okujja kali ku mapulakate yange teyasoma akuma atema mpulira bano tebalina bali mu bintu ojja kutuba ku sigino wano abayigize tebalina bali mu bintu awase baana teyalemerayo ekikulu kiri nti anakuuma kye ebyobugagga ebya bulijjo balinze kajja kuba teyasoma ye mutemi wa Jambia kutwala Buganda Land Board misinde ate bonna obasomesezza kati olinaku wakwekeeyo ninaali wewe omukambwe musajja gyo yanyumizira naŋŋamba aba Buganda Land Board bategedde nti oluguudo gali omukka lugenda kuyita mu ttaka nga bamubbako ennyumba mbujangu tuteese enyumba yo tugikuddize tuwettaka ne bwakyangu gwe kwata abakubi b'emigga abalungi ono gwe mutegedde oyo omukuŋŋaanya ajje nekiwala bima nga abasajja bekwese mu kaseko emirambo gigwe togaana enyumba bagikuddize bajje okwega abakubi b'emigga abalungi abalina embazzi ono agendeyo mwite baagala enamula ey'emisango tutaagale ziri okwatamu ku kyeguubi naye kale ensonga bwe zityo bwe tutandise Bobi Wine victory or revolution ndaba wakakyusiza muteekako ekifaananyi ekirala yali mu suuti eproblemu gye muyina ffe twekolera ssente era nina ekyalo ky'abalwadde ye banka y'omusawo abalwadde bebayitirira olwobankaomusawo bwenti nenseka era mbandikidde ennaku zino mbadde bize nnyo baleese waliwo eneighboring country yali yagala okujanalizingira ebintu byayo I've been a very busy man naye by Saturday nja kubanka maze how mafias top of their own government engeri abamafiya gye bajjako gavumenti eyaabwe yennyini ekigendererwa kiba ki kubanga anti ekigendererwa kiba kimu ekigendererwa kiba bwekiti nti whether like it or not tuli mu succession olutalo lwa busika bino byonna gumondi birala balwanira busika bwa Museveni kakati faction ziringa 3 atuusiza okugenda okufa oba okuva mu buyinza
after 32 years omwana yali mu lubuto gwe wasanga nga G ayina emyaka 32 nabaga nti generation ekyuka every 40 years between 40 and 50 is on the Soviet Union which collapsed at 70 the Tutsis went back to Rwanda after 50 years. Germany united after 50 years. The people of Benghazi came back to Tripoli after 43 years. Kakati kuba generation eba yaliwo kasembedde. Yes, ekibuli omwani mu Uganda akaseera kasembedde ne president yakimanyi. Kakati ne wabawo group y'abalwanyi. Group y'abalwanyi munnaabwe emyaka agibafugidde gyonna agimazeeyo. And unfortunately for them abamanyi tebamanyi kukola ssente. Abagenda mu nsiko kulwana abali badde bakwatamu gyonna giyodde bw'omu. Because olina okutegeera nti oluvannyuma lwa Simatalo owookubiri tewali mukulembeze yafuga America nga teyagendako mu second world war. Where were you during the second world war? Nga question gye babuuza kyali kikulembera anaafuga. Until aba second world war baweddewo bakata ne bajja. Bush bamuga kitaawo yakweka sima n'okola ki tewagenda mu gundi. George Bush yali pilot ennyonyi baagikuba n'egwana mu Atlantic n'awona. So abalwanyi tebapulaninga. Abawano tebapulaninga era power bulaba ANC etambulira mu bo kigambe nti bali bapulaninga naye chuya balema bapulaninga naye waliwo abalinyiridde ekiseera kyabwe kiweddeko. Abalwanyi bano abayigirize baali bava mu region emu. Kakati tukita diary farm nakibaga nti tulina kyetuyita diary farm mentality. Ne mugaa nti muddidde eggwanga mulifudde obukulembeze mulifudde nga Banyankole kwetera Cooperative Union nti bamatembe bamugisa muntu bamanya mushega bebajjako Museveni. What it means nti abantu bali babalabanga mmwe nti you want to control the presidency in one area. Babalabanga abajozi abasigadde baba kibalaba kyawukana ko kyabadde kituufu. Why is it that the people are fighting to trouble Museveni come from Western Uganda? Are we your slaves? That is a very good question. Fena tubatukira kakati singa bayinayo ne bajja ekyokusatu tebayina follow back position. In Uganda we don't have a Moi. Mu Uganda tulina awaliniridde Kikuyu mafia eyali yegaggawadde nnyo bwe yalabanga Kenyatta afudde yapapalanga bano bwe bapapala ng'akaddiye ne baleeta etteeka mu Kenya life ya Kenyatta tespeculating bwako osibwa mayisa. Togera myaka gya Kenyatta mu luzungu kino kyendaba treason. Togera ku myaka gya Kenyatta mpulira era ne bagala bakyuse ne constitution nti vice president shouldn't become a president on the demise of the president. Mpulira njonjo n'agaana kubana yali mu kikuyu munnaabwe ng'alaba ekyo kiyamba kibaki baawukana. Waliwo abakikuyu b'ekiyambu Kenyatta gy'ava n'abakikuyu b'ennyeri tebaagalana ng'abagundi abakyoli b'ekitugumu n'abakyoli b'eggulu. Kakati bano tebaali kuluutinga mumaze emyaka 3 mu buyinza muyinza okwezaana. Ekitegeeza kati mummwe catchment area zammwe you have not groomed anybody from atali mu Western Uganda. 3 you don't have somebody mulya mwekka temusobola. Kakati abakikuyu baafuna Moi lwaki Moi naye yagabana yagaggawala. Kyobalaba nti Kenya gundi bamuganye ono Ruto tava mu family engagga. He cannot be entrusted with their wealth. I see. Yes. Kakati mmwe kasamuddira ne mutalowooza nga buli akolaganye nammwe agenda abeeko kukola byandala akubiddwa mukasa mululi akubiddwa tamalemirundi akubiddwa nenakyo balina abaana bamukubye nebbane bamugoba ku mulimu. Kakati bweyini wadira ekisinga okwewunyisa in future bonna abakubiddwa Baganda abasinga abakubiddwa Baganda. Anti kankubuulire nti abawangamala niyo arayivooza babanoza nabaki mpulira. They have just come on Uganda's political scene. Yes. Kakati ekyo bonna ne beekwatirayo. Tikakati abantu nga bano bolaba Bobi Wine tewali gye bava. Interest zonna tezimumanyi. Mpulira
oli mujjwa wano oli muko oli ki. Can you protect our interests? I see. In the succession battle, atagenda protecting interests zaabwe. Yes. Bakusibe bekolokomba. Mpulira. Mu Kenya waliyo omuvubuka nga mutonyo bamuyita Jeje Kaliyuki. Kaliyuki yayina emyaka 3 mweji. Kaliyuki n'ajoga Kinyata nga tebamanyi his source of income. It was alleged kuba Kinyata yabulako site. Yasoka kuba mu communist n'agenda n'ateeka ekimuli ku malalo ga Lenin n'eyo jacket gye yali tavaamu eyo yali yaba communist. Ate baamuwa ebintu n'afuuka mu capitalist alya buli kamu ng'empoota. Kakati Jeje Kaliyuki ne bamutya nga bulaba Bobi Wine. Kuma katabo kanga akomba kunganyiriza ebintu bingi to help you. Kaliwa. Ako kenje okufulumya. How mafias over top of their government. How to panic. Kafulumadi. Saturday. Nti Jeje Kaliyuki bamutya nnyo nga Kinyata bwagenda okutona emiliyoni ya sente Jeje Kaliyuki ateekawo bbiri. Abatitiriza bali mu government ne bagamba nti Jeje Kaliyuki atutwalako abavubuka era naye eriwo abavubuka nnyo. Mpulira. Kakati ne bajja bateka bomu e Mombasa, basi yali etwala abasabaze e Mombasa ne wafanga 30. Muzeyi Kinyata ne bamugamba nti Jeje Kaliyuki yalina abayekera abateze bomu ng'ate tannabeeramu. These people wanted to incite Kinyata against Jeje Kaliyuki. Sinze mbi yiye history mugende musome. Wali yesoma yika osobola omunoonyerezaako. Director wa side eyali mu kiseera ekyo n'agamba Jeje Kaliyuki. Tichobokola okimanyi tiye jangu nkutwale wa muzeyi omunnyonnyole si gwotega bomu mu Kenya. Ate yavaayo gye baamutwala okunnyonnyola yavaayo yamutta kozi nga beerabidde nti Jeje Kaliyuki yayina essaawa ye ng'erikodinga. Mpulira. Bwe baamutta era nga gana amawulire bwengalaba n'okuba ebyobusiru n'okuba emmundu n'okuba ki kaba bakuba emigga ensi abatamu abasajjamu ab'amawulire ensi esanyuka busanyusi nga babakaasa embooko bati temuyamba society. Muntu ali mukabina omwogerako ebyobusirusiru temugasoma. Kakati Jeje Kaliyuki yayina essaawa ye ng'erikodinga mukazi we n'ashirika. Era amawulire ga Kenya aga Daily Nation bambega nga abakozesa gana okuteekamu ebyobusiru bagakozesa ne bagamba nti Jeje Kaliyuki babakubira essimu ne bagamba nti a man called Jeje Kaliyuki has checked in a Zambian hotel. Olupapula lwa Daily Nation ne lukuba amawulire Jeje in Zambia nga intelligence ebalimba omusajja ali mu Ngongo Hills bamuse nga yafudde. Abe Kenya bazira Daily Nation yatundako n'ebisatu nga tewali agula singa nakana mugakola ne mugagana okugagula ekyokulya abuli bagwamu bano si mawulire. Kakati Jeje Kaliyuki era mwanange bifaanagana. Jeje Kaliyuki akakiiko ka parliament bakateekawo kabuulize enfa ya Jeje Kaliyuki. Kinyata tamanyi nti omusajja essimu ye essaawa ye erikodinga. Kati n'akateekako abali credible waliwo omusajja nga muyita Joseph Martin Shikuku nga mukambwe nnyo. Shikuku yabonyabonya Kinyata n'omulala bamuyitangana. Baali Shikuku nani baali abasajja basatu nga bamutawana nnyo Kenya. Kinyata tamanyi nti essaawa eri ekola ki emulumika. Omukazi ye yagikwata bukwasi n'agiwa komiti ya parliament. Era komiti ya parliament ruled out nti Kinyata killed Jeje kuba eddoboozi lyaliko lwaki ojoga nga yali mu recording. Kirireetinge ku mbeera gye tulina wano. Ati kyenkubuulira nti si Kinyata was incited against Jeje Kaliyuki bamulimba by the mafias who did not trust Kaliyuki with their future. People around Museveni may be inciting him against Bobi Wine because he calls nothing in the future. Bobi Wine tayina maanyi. Mbuulira ku constituency 15,000 NRM zeeyina awanguddeko mmeka. Oba let us reduce the issue. How many by-elections have we had and how many? Only for a year eya disorganization nti enkundi zenagendayo kunoonya akalulu 1 mukyala njuba n'agaana.
omwana gundi yababonyabonya nnyo. Njagala okutegeeza omanyi lwaki kati w'amaanyi anti n'akatono buli w'alabisa the way the mafia has marketed jeje to incite to inflate him Kenyatta amutte is the way you are inciting the president after failing your failures. Why? Bobi Wine yabagamba mulwanire bujiri omusajja yekweke mulonjo mu hoteli aleeta abakyabadola mulumiriza nti alabika abalwanira ye yabaleeta nti ye yaleeta abeyateeka ebujiri. I can counter Bobi Wine. Sure. Yes. Bobi Wine ne muwana abavubuka kati president yakutte billioni 4 n'aziwa abavubuka amanya gaabwe mawandiike. Ebibiina byabwe biwandiike. Sinaba nakyo kiti. Bwokwate kutiya ya mukene n'ogikabira ekyalo ku girasi ekyalo kigwayo. Abadde okwate kutiya ya mukene mwafuna yakagirasi. Waliwo akazina agazibye. They are inciting the president. Banange abavuka babatwala in 32 years abavuka mbakoledde ki nabagamba nti Uganda has the best policies on the youth. Naye nakiwala kingi bwe yakubira wani yakubirawo gundi bigirimana kibule bamujjamu nga waliko bali bannafabakabinja kali abali abokka abajozi ekibakwatiddeyo omuti gw'amasannyalaze mugwetika ekikulu kiri nti kakati kyembuuza Bobi Wine wagenze abakubiddeyo ayinaki tubadde ne political waves wano. DP Mobilizers Group incite its role was to incite government to ban the Democratic Party. Their argument was simple. Nti a naturally dead party nga yesse yokka teina chances of revival. Kabagiwere government giwere ebafune ekyokwekwa express nasulu yagiwera kati efudde nacho days bwe yadda nga Amini agenze express mukwano gw'abanje yaddamu nebera very powerful. Why? Kubanga waliwo yali agiweze aliya seba oyo gundi Besigye gumulaba yali Minister of State for Internal Affairs nate nyonyi helicopter nejja kukososorekera bwe ne enfufu efumuka mu muvuka bamali bamuyita kigundu yafa muzibe mubuze DP Mobilizers Group. That was the first wave. Museveni yavaako yatwala Museveni. DP Mobilizers Group yatwala Museveni. Ekikulu kiri nti ogamba bagezaako okuinsight nabate yalika ate kakati kyenkubulira nabanga Museveni yalika government nawandiika tebalugana biki government message erimu tekyagivaamu teina we out mpulira. And Bobi Wine has already won in the public court. Exactly. Tebuli mpulira. Ekitegeeza where you do it oh God. Abacha bwe yawamba obuyinza yatya bajjena abakulu abali senior n'atya Major General Yaladua ye muganda wono president eyaliwo Yaladua yafiira mu buyinza n'atya Obasanjo. Obasanjo wamannyo maje ga Nigeria nakyewuunya bwe waliwo mu biseera bya Patrice Lumumba the contingent that was sent okuteeka for peacekeeping Obasanjo yalimu. Obasanjo maje ga America maje ga gundi bamutya nnyo Obasanjo musajja asinze embizi mu Nigeria naye n'abasiraamu bamutya bayakuba Biafra yali yagala okwekutula ku Nigeria ye yaliwo. Kakati Obasanjo Abacha n'ategeera nti abasajja abalina amaanyi mu maje Major General Yaladua yali vice we n'Obasanjo. Yaladua yamutta abantu bekalakasanga bino bimwekalakasa wa yamutta wa he knew nti Yaladua could easily mobilize the Yemen bamujjako. So for his own safety and entrenchment Yaladua had to go. Museveni balina mu Australia Commonwealth meeting omwana wasalawi wanajja n'atimba ebifaananyi n'akola ki salawi yamusala Nigeria ne bagimugoba mu Commonwealth. President yava abagamba mu Australia nti ate mumwongera muliro ku muliro. If you isolate this man will kill others. I see. Museveni bwe yabagamba you should not expel Nigeria to close all of the doors. Okusinzira kwa analysis President Museveni n'alinnya ennyo n'agenda e Lagos. Era Yaladua yagamba president ono omuto nti I wish you had come earlier. Ne muganda wange walikoze eki wali mu service naye Major General Umaru
eyali akomandinga Nigerian contingent, a very popular general namuwuliranga ku BBC eyanunula Liberia yakolaki Abacha yamuyitayo ajja presiding over a court martial. Kasita Abacha bamukuba ku ttaka bwe bati yogundi woman n'ennyumba bagikuba n'entezi ne bazitema nakikubanga yalilemeddeyo according to analysis yalilemeddeyo the president served ani ntandise okutyamu the president served abantu bali inside the president served ani kubanga ekikulu ekiriwo nze president namutunulya bwenti Museveni tatya no bakugana bino ebyegundi ebyomwali we yayimirira ku gundi nayita bakomanda bonna nayogera nabo don't shoot people okakasa batugambe webyabirirawo yali amaze okuja helicopter yabayitamu abasabagala teyabayitamu Museveni ati ebyo yagambye ejjo mu baluwa ye nti asobola okwedefendinga ne batabana basirikale wabeera definitely naye kindabikira muteekawo inquiry tugenda kufuna ebintu bibiri an inquiry would tell us everybody is avoiding an inquiry. An inquiry is going to tell us what exactly transpired in Arua. A court martial case is going to help us because we shall know the key witnesses, the convoy commander, the man who commanded, he was in charge of the soldiers, will appear. If it is in the court martial, we are going to understand who commanded each side. Short kauma. Ndigakati ono brigadier Muhozi manya General Muhozi musajja muntu mulamu bwati utaje bintu yabikwata mpola nnyo tomulabanga ku musikando yonna bazze batambula abo basabiti bantu balabanga ku musikando yonna bakubye abantu mubala they got power nga bali educated sabiti oyo ayina ebintu bya specializingamu yali badde ne mugundi muzino factories nga mu Bulaaya ezikola ebyokulwanyisa ezo kakati bagamba nti sabiti bwe yava mu SFC kandiso kuononeka atenga sabiti is a disciplinary sabiti bwobanga wakoze amanyanga nga wakoze amanyanga ku sabiti genda weyingirire mu mabusungu obudde kucha kubanga togenda kuona sabiti togenda kuona wetwale kadukulu otuleba kanyezigalira kaliya yegenda kufira mu police exactly kuba kigambibwa nti yali holding SFC. This is why yali disciplined more than now this time sisobola genda mu president's office bwatali sente kaliya yange yonna gyenkoze yobutabefireri tewali sente oba onteputinga kubba ena gye bakusindise obojja kakimukwata kuzitali mu byange ngera kola kubanga gye bali bantu wala sinza kubeera wansi watu mwebazi twali kubaganya omuntu tamunne omukazi ono anjogeddeko nga tanaba nakunda bakonte muwa musaala office teri mu sente ayina gwe yajja akolera nze nzibe naye kakati bano what you fail to understand is not Museveni naye leader abeerako n'abantu abakola kati ono bamutidde omwana naye ate nze mbabuulira bwe munaatya ono omwana ayina issues eziri solvable omanyi revolution bweba etandika ejja ne solvable issues n'okuguba ezitandikirwako nga muzirabanga kakati zigenda okuwaga nga gwosembayo mpulira nti abala PF basoka kusaba Habyarimana ekintu eki recognizing us as Banyarwanda citizens and give us passports. I see. Habyarimana nagende Ruweru nagant don't abuse your hospitality. Rwanda yajula nabagandi Rwanda eringa girase yajula buli bwogibwamu guyika buyishi mpulira nagamba ezike erimu Akagera National Park lisinga Abanyarwanda 10 abakomawo bwe bamutekamu omudomo gw'emmundu yagamba ki simanje ng'ate nabo tibakyakyagala mpulira ekyokusaba passport kyali nsonga ntono eri solvable esobola okumalibwawo naye arrogance y'abakulembeze let us be refugees in host countries but after recognizing us that we are Banyarwanda Habyarimana refused to give them passport n'abageza ku mazike nti ezike limu by the Habyarimana died from Arusha katadde endagaano nga byonna biyise the political question has changed. Oyagala tugamba a revolution kyentegeddemu starts with very small things ono mwana
kubanga first of all mu Uganda bichi ababbi babbye nnyo ne bagemeire bamulwanyisa not because the woman bamumye sente bakoze batya bagadde mutta not because shida era bagemeire ekyamuyamba singa ina sikando y'obwenzi bano abakuba ebimundu ebyobusiru singa babikubadda mpulira abateke mundu kaniyataka somebody who is mawulire ezitaina makulu nolaba omukazi owa investment authority abayamba okubalaga ettaka nti ba investors batuddukako kuba mu mwennyini mu mwakola East African Gundi anaite mu printed in Nairobi in Kenya crosses into Uganda as if we are the same country. I see. Negatola kutaka bweka tyaka mini yali gakubye masasi omukazi bwavayo okwogera kubabbye ettaka bali tuddeko emyaka 10 ngagobwa. Where do you find this system? Kubanga ba mafia eri entrench nze banerega ate ne gundi ayina biribiri Bobi Wine twabadde lubaga abantu basaba singa yabadde ayina biribiri yali sabye emisa mukyala yatugambe mukwate kando musabe nze newunyiza sapuleno nasanga omukazi ku gate ya samukunyumiza nti ajinsabye neziya sente zimwe n'agaana naganjagala sapule eyo ati wagamba wagijjalo walungi wajja naye wanugambya sapule n'egimu omukazi n'agenda naye mwana wange nagisanze eyeeka kati mukazi kyoyo taatalo kakasa yongiraba ye wagireeta wano ng'ozisaba okulula wagigabye nedda neekomawo kati kambuzi sapule ekwataganira wano ebyakirese Bobi Wine yali akyayogera n'awulira ebimutakula n'akazindalo n'akatakawotattuka mu hoteli bamusanga biribiri oyinza okubanga tomanyi nti bikukuuma biribiri atabirina leero tafunzoyinza okunkwataolabye akavuyokotaka bankwatiddemu mwalowooza nti mukayigula mwendi nga siriimu nagenda ne wamukwano gwange sale nga buli kyemugamba tayanukula bulungi Uganda teri Kayigula mbunga ne sale bamugambye nti Kayigula nsasula miliyoni 3 buli mwezi nga tamanyi nti Kayigula yasibako mukazi wange lugunde yatutabaganya leka bagenda bamugamba nti omusajja azze kuketta kampo eri nze ku Museveni gwe mmanyi nti ayinza kubinteekamu naye yennyini yagaana nti otabibe